Saba wabaayo omuntu yenna oba dokita yenna ng'asobola okunnyamba ku mwana wange ono. Njagala omwana wange asitameko ng'abaana abalala. SB4 Media Tuggussa Enssonga. Sometimes tufuna okusoomozebwa mu mirimu gyaffe naye ate olumu ne tufuna essanyu ng'abantu batukkiririzizaamu. Kituwa essanyu nga tukoze emboozi omuntu n'avaayo n'agamba kannyambe omuntu oyo. Tweyanziza nnyo abazze bakikola, tweyanziza nnyo abatukkirizaamu, ne tweyanza abatufollowinga n'abacontributinga ku mboozi zetubeera tukoze. Tuzzeeyo nno sayiri z'eno ebujuuko kisammula ku Lwemitiyana. Twakutuusaako emboozi ya maama ono ng'ali ne mutabani we yazaalibwa nga talina wafulumira. Ekiina ne bakizza wabweru naye nga yali musomedde, we batukubira kasimu yali musomedde. Ne tujja ne tukola emboozi eno. Leero tuzze okubawa amawulire ag'essanyu. SB4 Media Tuggussa Enssonga. Gwe atalaba ku mboozi eno so koleko ku mboozi eno katini nnyo then tukomewo. Omwana era namuzaala nga bwe bazaala abaana aba bulijjo naye tugenda omukebera ng'emabega tayinaayo nga wali sirudi. Kati ku Sande nzirayo omusawo okunkuba eddagala. Nemugana naye musawo omwana nga tannapama okuva luli we namuzaala. N'agamba naye nno mwana neerabira omukebera kamukebere ndabe ayinza okuba talina mabega. Nga tuli mu kusaaga tuseka agenda omukebera nga kituufu omwana talina mabega nga tewali kkubo lifulumya pupu. Era twakeera nnyo ne tugenda mu ddwaliro e Mulago. Zaali ssaawa nga 3 ne bamulongoosa ne bamutwala Mafeeda ne bamussa ekyenda ku lubuto tebamuzibukula eri mabega. Ekiseera kale waliwo ekituuka waneene wali ekyenda ne wajja amabwa ng'ebigoye bimubabudde. Kale ebiseera ebyayisibwa bubi nnyo kuba baba bumuluma abatagala na okwatewo naye bw'omulongoosa akaaba ng'awulira obulumi. Saba wabaayo omuntu yenna oba dokita yenna ng'asobola okunnyamba ku mwana wange ono. Njagala omwana wange asitameko ng'abaana abalala. Abalaba emboozi eno abagifollowinga ndowooza okijjukidde bulungi. SB4 Media tetera kufa ku nsonga nga tegguse. Kyekitufuula nti SB4 Media Tuggussa Enssonga. Tulina eŋŋombe eyo SB4 Media Tuggussa Enssonga. Tuzzeeyo oli otya mwannyinaffe? Ndi bulungi ssebo kazimmwe. Ndi bulungi. Obulamu buli butya? Obulamu bulungi. Kulikayo mu ddwaliro? Mu ddwaliro nvuddeyo. Bibadde bitya? Byo tebibadde byangu, bibadde bizibuzibu naye Mukama atuyambye tusobola okudda nga tuli balamu bulungi. Bwe twakola emboozi eno bangi batukubira essimu ne bagamba abantu bangi bali mu mbeera bwetyo kye tulina okukola balina okubeera nga bamukipinga nga ali clean, tajja kutereera bingi. Mazima amangi ge twafuna mulimu omukyala era no yajja mweyogerera yankubira n'angamba SB4 ze newaddeyo ngenda kubeera nga nnyamba ku mukyalo oyo omwana oyo mujjanjabe nga manyi byakusaaga nempaayo ennamba y'essimu era nankubira ngamba nti nno waliwo omukyala yankubidde okuba ati ne bwati naye aŋŋambye kino bwe kiti ne bwe kiti. Tubisambuza mpola mpola process by process. Leero tufunye amawulire ag'essanyu. Okay, katusooke twebaze maama waffe oyo ne muwala we. Naye owafukamire wansi. Naye okusooka neebaza omukyala bamuyita Natoolo Fiona olw'omwana wange ono Shuuna Dennis ne muwala we bamuyita Nakalema Kereya. Banyambye nnyo ku lw'omwana ono okutuuka wano watuuse olunaku lwaleero kubanga ekyenda kati kiri munda. Nga akaaba nnyo kiki? Ekyali mu bulumi era naati kyamuluma. Okay. Yakubira kasimu. Twali wano eno ng'essimu evuga
Omukyala n'abuuza nti ono maama w'omwana. Omwana akaaba. Yono maama w'omwana gwe twalabye ka vidiyo konze yenze. N'ambuuza mubeera wa ne mubuulira gye tubeera. N'agamba okay nja kujjayo mbalabe. Kati ne wayitawo ennaku nga 2 n'addamu n'ankubira. N'ambuuza mwagenzeeko mu ddwaliro okumanya omwana ddi we banaamukolako okulaba abasawo. Ne mugamba kwajjukira wali ondekedde transport ngendeyo ndabe abasawo mbuuze ne ssente mmeka. Kati we nagenda abasawo b'e Mulago tebambuulira nti ssente oba baagala bwe ziti. Kati nga nkomawo kirungi omusawo yali atuwadde ennaku z'omwezi ze tuddayo nti mukomewo olunaku bwe lutyo omwana bamukoleko. Kati omukyala yankubira nga mugamba twagenze dokita kale ne tusaba omuwendo gwa ssente engeri gye twali nti omusawo tatugambye mmeka ate naffe tetumanyi mmeka. Ne mga dokita yangambye obukadde 2.5. Yazi ng'ogotebereza butebereza. Nambuuza baakugaya 2.5 kati mwe mulinawo mmeka. Konze tulinawo emitwalo 5. Nga jo gyaliwo? Nazo tetulinawo wadde n'ekikumi. Nagamba kale. Nambuuza bagambye lunaku ki okudda okugenda mu ddwaliro okukola ku mwana. Konze lwa Mande. Nagamba kale nja kuba nkukubirako. Kati twali twakuba buloka zaffe eyo nga tumanyi tugenda kufunamu ssente. Nti ebbanga linaatuukira tufunyeeyo ssente egya 5 gye twalimba nga tumanyi tujja kuba tugifunye. Ennaku nga zigenderera tewali bagula buloka. Kati nga omutima gungamba omukazi kitomugamba amazima nti temulina wadde n'ekikumi. Kati nenjogerako ne jjajjawo n'omwana ne mugamba ky'omukazi tetumugamba. Nangamba ate bwe n'omugamba nate n'agaana otuyamba tetulina wadde n'ekikumi. Kati nze naye waliwo sengaawe nga tuweereze message omukazi tumugambe tetulina wadde ekikumi n'ezeddwaliro twali tulimba tuweereza message. Kati wayitawo nnaku nga lumu nga takubye enkeera olw'Esande n'akuba. Essimu nali ntidde ogikwata. Nambuuza mu ddwaliro mugenda ssaawa mmeka. Ne ngamba Mukama Katonda ne message teyagirabye. Ne mugamba tugenda kukeera ku makya ssaawa nga 2. Agamba kale nja kuba mbasangayo. Obwakya ku makya atwetegeka kuba enkuba yakeera ttonnya twagenda twasimbula ssaawa nga 5 kuva wano. Twatuuka e Mulago ssaawa nga 8. Twali twakatuuka naye n'atuuka n'ajja. N'alaba omwana lwakuba nti baamugano yingira teyatuuka ate ye munda. Naye ekyankakasa nti message yagiraba teyanyega nti oba ziriwa ze muyinawo ze waŋŋamba. Ne tubeerawo n'agamba naye ebyawano obuzibu birwawo. Naye oziyitako ennaku nga 2 oba 3 tebannabakolako ng'omwana tumutwala Ensambya. Kati laba e Mulago kwolwo twagenda lwa Mande. Olwokubiri ba senior doctor ne bajja. Nga woodi ejjudde naga abamu tubazze ewaka. Kati mu kwagala tuzze ewaka abasinga bonna woodi yonna ne bagiyiwa. Mukyala ne mukubira mugaba batugobye. Nagamba mulinnye mujje Ensambya mugenda kunsangayo. Era ne tulinnya nali ne sengaawe. Tubadde tunatuka na Nsambya. Yasindika na maama we y'omuwala teyajja Antikereya. Maama we yajja. Tuba tetunatuka na Nsambya n'atukubira nti mutuuse konze tetunnabo. Twatuuka ne tumusanga kuba obudde nti bwali bugenze ssaawa nga 10-11 baddokita tetwabasanga. N'atufunira we twasula n'atutwala mu woodi y'abaana n'ayogera n'abasawo. Ne batukkiriza osulawo kati enkeera najja. Enkeera we yajja n'agenda n'amba finance ne bamubuulira ssente mmeka ezeetaagisa. Bamugamba obukadde 4 mu emitwalo 36. Omukyala yaŋŋamba ssente nnyingi ze basabye naye ssente si kyekikulu. Tujjanjabe omwana ffe tujja kuba basanyufu ng'omwana awonye. Ssente si kyekikulu tujja zisasula. Gwawulira otya akaseera ako?
ananze nawuliranga kwegamba obanga ali mu kirooto kuba ssente zo nnyingi kati naŋŋamba naye soko ogenda sokobere wano nze ngende ndabe dokita kati laba ate ensambya nga dokita ate alina okukola ku mwana y'omu ku baatugobye emulago basiniya dokita b'emulago bayogera naye nga boogerezeganya dokita nga gyatulaba dokita naye yali tamanyi gwe bamugamba kukolako agenda otutuukako agamba si ye mwabe ebujuuko bennagobye koffe yeffe omusawo n'ayogera naye nga ayina abamuleese wano ayina saponsa ayagala omwana bamukoleko mu bwangu omukyala agenda adipositingayo sente enkeera nga bakola ku mwana nga bamufunira ekkubo emabega nawulira kwegamba nga obanga ninga ali mu kirooto sikikkiriza naye nga kyo kyali kituufu kitiibwa kya Mukama anayi omukazi oyo simanyi Katonda naye kyalimuwa kubanga ate kati tubeerawo ne bamulongoosa emabega tubeerawo ne wayitawo wiiki n'omuzaayo era sente tezaalingawo ng'era obakubira ne bakuweereza transport ne consultation fee okulaba abadokita ng'era buli we ŋŋenda ampeereza $5,000 gya kusasulayo eri ne transport era mukubira n'azikuweereza bwe muba muyinawo nammwe ze muyinawo n'omugaa nti tulinawo bweziti zitaliiwo era n'azikuteerako ganga ye naye awulira muli ayagala alaba omwana ono ng'ateredde yamulabyeko ng'ateredde anti kera yaye twabadde naye mu ddwaliro naye anti Fiona tetwamulabyeko yadde ndoza ali busy naye nga twogera naye ku ssimu oyo tetwamwana tetwamusangawo kuno tumusanzeewo era tusaba ajja atubuuzeeko taata wa bebi ono tusanze okukulaba mukulu nange nsanyusa obbala abassebo obbanirizamu oyo twajja nga tewaliiwo ssebo nayina ebyali binkwasaganya munnange nesobola kubeerawo naye era nga kyali kinkakatako okubaawo ku lunaku lwonna lumali n'okukomawo kuba ono yali aŋŋambye mugenda kudda ng'era nninze bulinzi lunaku lwe mugenda okudda mbeewo amawulire owulira ote kati ng'omwana bamulongoosezza nze nkugaya n'essaawa eno namugambye nze mbyendaba sininga atabitegeera ndabanga na birooto kubanga engeri gye byajjamu kuva mu ntandikwa nesooka ne ŋŋamba ono kino ekyo tusikirabangako bukyanga tubaawo kwajjukira kyajjira mu biseera ebibi oledde nze nali nkolera Kibuye nga buli lunaku gyenva kale gye nali mbeera mu kusooka kati olwagira nenvaayo nentandika okubeera ng'eno nga ntambula nengera nenkomawo naye nga transport we yatandika okulinnyamu pulezidenti bwe yagambira nti abantu tebakkirizibwa kudda mu kibuga kudda mu kola lockdown yasookera ddala the first yennyini nnyini nenkomawo nembeera eno nenterera ddala eno nga sikyasobola kuddayo newe baate emmotoka still ya transport yali alinnye nga sikyasobola kutambula nensalawo ntandika okuyiyiza eno mu mirimu egy'enjawulo ng'okulima okukolaki kwetetenkanya mu bbulooka mu ngeri ng'eyo okweyiiya okusobola okubeerawo wenka taata w'omwana walina pulaani kisinga tetwafuna muyambi oyo pulaani mbutuufu nga nze sijja kulimba nali ndowooza kimu kyakuba bbulooka ndabe nga oba tunatekuŋŋanya mpola twongerezeeko mu kwewula n'okutetenkanya mu ngeri y'okunoonya obuyambiyambi ng'obwo kiba kiganye era nga mbutuufu kubanga n'essente zennyini nali sizimanyi nga ffe tuyina mwana tumutwala mu ddwaliro naye nga n'essente ze beetaaga tetwali azimanyi nga tebazitugamba nti ssente bweziti kati ffe nga tukola bukozi kubeerawo na ssente zinaatusobozesa kukola ki kumuyamba kuba olwasooka ddala nga tugenda omufulumya ekyenda ekyo
kwa sente ze bayakuba yali emergency batujjako sente tezali nnyingi nnyo kisusse naye ng'era tetulowooza oba ne mu kuddako mu mulundi oguddako kyekiwe kinaabeera kumbe eri yali emergency enyajja buzi ne kiba nga sente zaakaluba nnyo nga kati naye kati mweyaŋŋamba bukadde neŋŋamba Katonda ono nga mukama waabwe zibadde zigenda vaawo ezo. Ono we yakuwa amawulire nti waliwo ankubidde eyayamye okujjanjaba omwana wawulira oti? Nze ono bwe yabiŋŋamba mu kusooka kuba sitole engeri gye yaginteerako sijja kulimba nze namugamba n'omugamba nti abo baffere ne mugamba abo baffere era nze omu ku baamugambanga ne si mukata mugamba ebyo gyesonyiwe kikkiriza nga ndebyo ddala mufere kuba enjoga gye yatugambanga tugambe onaŋŋamba agambe tusimala tumusindikira ebifaananyi sima biti ne mugamba ate nga yabirabyo ku WhatsApp ne mugamba naŋŋamba ate agambe tumusindikire abadde ambuuza muyinawo mmeka ne mugamba oyo tali mu tuyiyo oyo waki ayagala okumanyiza tuyinawo ayagala kutuyiya mu bukodyo amanye sesete meka ze tuyinawo afune engeri gyatutetenkanyamu ne mugamba abo bateekwa okuba baffere atya nnyo sijja kulimba. Okay, kati tusooke twebaze ku batuyambyeko era nze omukyala sijja kulimba ne kaakati enjogedde naye ku ssimu naŋŋamba teweebaza nze wabula weebaze Katonda yasobozesezza okutema amakubo g'omwana okubanga obulamu bwe bubeerawo n'akutuuka ne mu mbeera entuufu gy'alina okubeeramu kozi n'ekirala naŋŋamba nti n'ekirala weebaze Katonda yakuwa omwana oyo n'amuwa n'abantu n'amuwa n'emikwano ndowooza n'okwagalwa oba abantu n'okwagalwa abantu kyekigambo kye yaŋŋambye ne ŋŋamba mu amiina. Gwe nga gwe taata w'omwana singa Mukama agamba mukyalo oyo mumpeereyo ekirabo osamuwa kirabo ki? Abula nze wemba ndaba sirina kye nnyinza musasula kubanga bye nnyinza omuwa byonna ndowooza ate yabikoledde nze. Kwegamba owulira nga wawunze? Kuwungira ddala kubanga nze olumu n'ebyokwogera binzigwako nentandika kutunda butunuzi nambu naŋŋamba nti gundi nemuga yaziwaddeyo nti okakasa nti kati olwasooka ddala gundi yasooka nga batandika omukolako ogwokubiri yaŋŋamba asasuddeko obukadde 3.9 nemugamba okakasa nti lisiiti n'ozirabako nti nzirabye. Mukama wa buyinza aye nekirala kye neewunyiza eno era Katonda ono akola ebyamagero ebiteewalika nagenza okukinoonyereza ng'onaŋŋamba erinnya lye ate era yenna Kalema kyokka ate nange yenze Ssuuna wakika ate n'ekyokubiri ekirala era ekyazzeewo ng'era kyamagero ekirala ekyabadde ng'ekirala dokita yakoze ku mwana ate naye yekiweewa ate naye era wakika mbonna nagenza okulaba nga ebintu byonna bijja engeri gye byekozeemu byewuunyisa. Bannange tweyanzizza nnyo mami waffe ne anti tweyanzeege fena tukola bukozi mboozi ne tuziteekayo abayambi ne bajja naye ate kuno surprise gye watukubye oba omutima gwe tulaze bannange tweyanzizza nnyo simanyi nange gye tusobola kukwebazaamu kuba fena twawunzewunze dda mboozi nagikola abasinga bonna nga nkubira essimu bampakanya buwakanya oli nawakanya nagamba abaana banja bali mu mbeera bwetyo abantu abakulu banja bali mu mbeera bwetyo oyo agume bamulongoose bulongoosi bakanyeggula pampa kwegamba nange nempulira magezi nga nzigweddeko naye kyamukisa mulungi mukubalirira tugenza okubalabalamu ku sente ezisipendingiddwa zo sente nnyingi kwegamba twebuuza ku nsi abantu bate bakyaliyo n'osanga omwana w'omuntu nga tomumanyi n'omukwata ku mukono n'omusomosa wazibu wabadde ayagala okuyita naye nga tosobola kuyitawo simanyi Mukama akola ebyewuunyo. Ono omukyala ne muwala we batulaze nti abantu ng'abo ku nsi tukyabalina singa tufuna abantu batyo mu ggwanga Uganda abantu nga 10 oboolyawo ensi esobola okutereera. Siba nkugamba nti teri asobola kwavuwala lwakugaba. Anti waffe mama waffe Mukama abagaziize ensawo Mukama abaddizeewo Mukama akutule enjegere zibadde zisibye amakubo mulina okuyita Mukama ababeere bwa kisa mu byonna
butuufu kyeyandibadde agamba mbu kino kyekimugwanira kubanga kati ffe nga ffe tusobola kimuwa abula ye Katonda nga ye abawe mbutuufu bonna kyalaba mbutuufu kyekibasaanidde okuba nakyo oba okubaweebwa kuba ffe tetulina kye tuyinza bbawa nze wemba neetunuddemu kwa tetusobola beebaza kutuuka ku kyetwandibadde tubeebazaamu tusobola beebaza kuba n'okubeebaza olaba nga tolina nakyoyinza namwebazaako kubanga mutuufu byonna bikuggwako n'ogamba Katonda ayambe Katonda ye yamanyi tosobola kwebaza muntu ataasizza bulamu bwa mwana ng'ate omwana oyo mutuufu ffenna mbwongo bwatwesiba tusigala kutunula butunuzi tugaa Katonda yamanyi kiki osobola okugamba ku anti ekiŋŋamba nti Fiona naye Mukama amwogere emikisa gyonna kwegaba omuntu yenna kale amanyi anti Fiona ne anti Kereya ng'obamanyi nsaba oba neebalizeeko ne bw'oba tobamanyi kale musaala gy'oba osaba nsaba onteeremu amannya ago aga anti Fiona Natoolo Fiona ne Nakalema Fiona ng'oli munnaddiini nsaba onsabire ku ssaala z'osaba ng'onteeramu amannya ago kuba kyekyoka kye tusobola okubasabira eri Mukama kati bagambye muzzaayo tuddayo ku Lwakusatu okulaba badokita balabe engeri wano gye walimu nga Yesu afuluma bulungi afuluma bulungi mabegayo wakola bulungi kati Mukama wa buyinza SB4 Media Tuggussa Enssonga anti Fiona ne anti Kereya bane Mukama abaddizeewo mutuweeseze yatuganye omwebaza naye natugaa tugulumize bugulumiza Katonda era kituufu Katonda agulumizibwe nga bwe yagambye ekitiibwa kimuddire kuba yatugambye mbu temusobola kunneebaza wabula mwebaze Katonda yekka nange neŋŋamba nti kitiibwa kimuddire kitiibwa kya Mukama nange mbadde nsaba anti Fiona just ntunda okutunuzibwe nti tumusabayo appointment atusuka tumukyalireko oba natwala ttooke oba nkoko yetaaga kukyalirako era kyonna kigambako nakimugambako ne ku simu nti simanyi lunaku lwe ndikulabako just okumulabako bw'afaana tomulabangako naawe nsifunanga chance emukubako liiso kubanga nono nakimugambako luli kwane leero lwe mbadde ngenda omulabako era saasobodde nga nze nina okuyamba bano ate abasigaddewo wano nga ono gyali eri nga nze nina okubeerawo ku saidi yaabwe naye nga mugamba naye Katonda walinnyamba njagala mulabeko mutuufu waafaanana anti Fiona tukusaba mama waffe omulungi otukkiriza otuweeyo olunaku neweziba ddakiika tumanya obeera bizi neweziba ddakiika 2 tujje tufukamireko mu maaso go tukusabire omukisa tukulabeko bulabi tweyanzizza nnyo ne Mukama tumwebaza eyakusobozesezza kubanga abantu bangi abalina ssente empitirivu naye nga tasobola kumenyerako munne yadde kagoba omutwalo yadde 15,000 nege Mukama yakusobozesezza so ngoba oli singa si Mukama ali mu ggulu tetwali tegedde kati singa family eno weeri family eno wagiwadde essanyu family eno wagitadde akasiko ku matama wagisangudde amaziga wagiwadde n'okukkakkana mu mutima tusaba omwana ono Mukama amuwe omukisa amutangire endwadde enkambwe ezaali mulumbye akula aveemu omusajja obuvunaanyizibwa ku nsi eno tunaasigala nga tugulumiza ekitiibwa kya Mukama tunaasigala nga tukwebaza anti Fiona ne Madam Kereya tunaasigala nga tubeebaza nga ne Mukama ye mubeezi waffe SB4 Media Tuggussa Enssonga nze muzzukulu wa Kabajja Omugeya Ssebunnya nze nno ndi waawo nabeerako kawinza oba tomumanyi lasimo yakumanyi muto wange kuba yaŋŋamba akumanyi bulungi nnyo yalazeewo taliiwo naye ngaatero leero yali eyagala era kukubuuzaako naye teyasobola kukulaba esimu yaffe wagijja waggulu esimu yammwe byo byali biwanvu kale ogwasooka olwo sisita wange ali bweru yagenda kukola ndowooza akufolowinga esooka yankuweereza message naye ndowooza tewamuddamu tewamuddamu kati waliwo omulala sisita wange yali abeera eyo Nakawuka
eyasooka nakkubira nakunnyonnyola ku by'omwana kati we yakubira nduuza wamubuuzanga bye wamubuuza atabitegeera nankubira nampa ennamba nanga akubira omusajja ono nze mbadde jogera naye amunnyonnyola eby'omwana naye byambuuza nze sibitegeera gwe mukubire oyogere naye kati awo we nakkubiranga ng'ŋŋamba okyaliko wala kati ne ntuuka amaanyi ne ganzigwamu kati twali eyo nateeti Busega waliyo mukwano gwa jjajja woono kati twali tugenze wuwe ne tutamusangayo ne tutuulako awo wabweru kabalaza waliwo omukyala wa saaluuni kati ono yali ayonoonye mu ngoye omukyala naŋŋamba ajja nkuwa ebbaafu omulongoose bulungi nga tamanyi kizibu kye eno omusumulula omwana yabaaki ono kale ne yeewuunya nnyo ne munnyonnyola nagamba wali owuliddeko ku bantu abasaba obuyambi onzeye naye agenda kuwa ennamba eno omusajja omukubira ajja kukuyamba kati ennamba gye yampa ye yampa ye MTN ate sita wange yampa ya Airtel kati ono ye yali aŋŋambye erinnya ono yampa ya MTN nti bamuyita SB4 kati nakubira sita wange mubuuza ennamba gye wampa kozi omusajja bamuyita ani naŋŋamba ye SB4 kati awo nenziramu kukubira naye era nga bweŋŋamba nkyali wala kati era nentuuka amaanyi ne ganzigwamu nga bwe nkukubira oŋŋamba tewe ndi wala nentuuka awo nakuweereza message nga kambiveeko lwenajja nze nakukubira lwawo wajja nkugamba nzija era noŋŋamba nti nzijja twali tetulina watugenzeeyo waliwo omukyala we twali tugenze olaba amulwadde n'otukubira era twajja Misinde twasanga era naawe otuuse wali ndowooza tewali wala nnyo we wankubirira kyamanyi ku bintu bya Mukama waliwo okusoomoozebwa Mukama asobola okuyisa mu kusoomoozebwa nga agenda kutuusa ku kirungi bambi yankubiranga naye nga buli wankubira mba natambula tutera okutambula mu mirimu wali wankubira naye namugamba nti kakkana nja kukukubira bambi ndowooza amaanyi gamuggwamu nampeeza ka message naŋŋamba naye ndowooza Mukama nansobozesa nange nenzija era bwe yayogera erinnya lyo wano ono olasimunaga oyo mumanyi yabeerako eno ewaffe eno bujuuko oyo mumanyi naye kati akola ku gundi ku TV mumanyiwo twalingaawo era awo twali ffe anti manyi ffe tuzannya ne firimu awo twali tuzannya ne firimu kati n'okuyimba nangamba walikomawo oba tunamulaba nemuga neŋaaka yagambye agenda kujja wali bagambye lwakuna notasobola kudda fa yali yaŋŋamba mbu amanyi yadiringira mu bya music ate nange era mwendiringira bye nasooka nakuba nti naveeyi nebikyusa nekyukamu nenzira eyo nakale kasomwana terero bulungi besigadde bulamu bulina okutambula okay tweyanziza nnyo tweyanzege atufollowinga tweyanza gwe wenna asharinga emboozi zaffe netweyanza group yaffe ya WhatsApp Ashala from London manager waffe tweyanziza nnyo mwenna aba group yaffe ya WhatsApp tweyanziza nnyo aba following aba sharing wako oyo abatwa ku buyambi obwenjawulo nga tukubye mulanga gye muli banange tweyanziza nnyo n'aba commentinga namwe tweyanziza nnyo naga nti nno tujja kusobola okugezaako ekitono ffe tukuba omulanga mu bantu obuyambi nova mumwe abatulaba ne bujja ku bantu nga bano si ffe tugaba obuyambi ffe nga ffe ate kino si kitongole nti kya gavumenti SB4 ffe tuli bavubuka bannakyewa limu gwaffe gwa mawulire gwetwakwata mu mutwe so SB4 Media tetwala abantu bweru mazima go tetukya twakoyo gafuna nti mututwale bweru tutwala abantu bweru obala tunayo mikwano tubakwasa ne mutegeeragana naye nga ntumirako bannange mikwano gyange aba Kulash Show ku Facebook twazeeko ne ku TikTok kwetuli so ngene ku TikTok mutu following Kulash Show ne ku Facebook mulakinge page ya feyo Madam Shiwolofu nkutumiddeko nnyo ne ntumirako Pure Hearts ne ntumirako Lily Star ne ntumirako ne timu yonna eya Kulash Show tweyanziza nnyo tweyanze SB4 Media Tuggussa
Enssonga. Beera bulungi, weeraba.